Baliwo kubanga ate bakuguza emmotoka empya kw'ossa n'ezo ezikozeseddwako. Basangibwa wano eno e Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil. Yes, osobola okubanga ate ojjira ddala n'osobola okubanga ofuna emmotoka y'ekirooto kyo. Olunaku olwaleero siri na mulala ndi n'omukyala Jennifer Full-Figure. Tugenda kuba ate tunyumyamukko okutwaliza awamu ku ebyo ebirabise okubanga ate bihappeninga wiiki eyo yonna n'eno etandise. Mu mboozi tulina olunaku olwaleero tugenda kuba ate tutunuulira ebintu bingi nnyo ddala. Tusaba gwe wenna ali ku show yaffe eno tuula kalira tugenda kuba ate tukusosotera ekyo ekisinga. Ate nagenda ddala mu maaso kansabe omukyala Jennifer Full-Figure obuze ku bantu. Sokotolera abantu salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twongera badde kusanta olunaku lw'enkya lugenda kubeera lwakubiri. President wa Federation bawa minister omuwabuzi wa president ku nsonga za creativity agenda kubanga asibula abasiraamu n'abatali basiraamu namwe n'abaganda baffe abadde musamu abasiibye n'abayimbi bonna okwetoloola eggwanga lyonna era abayise wali ku Federation olunaku lwankya mwenna we tugenda okuliira futaali n'olwekyo gwave wala sambyako naawe wali okumpi sambyako gw'asobola okusala ente asobola okusala embuzi ow'enkoko naawe sambyako kigenda kutokuta ng'ate si kisaanikire wali ku Federation wali emutundwe ewemumanyi wali wenyini yeah, exactly. So n'olwekyo mwenna atubako wodde okwetoloola eggwanga lyonna mubeere nga mujja mu budde tubeere nga ate tunyumirwa tubeere nga ate tubako n'ekyenjawulo kyetwogerako ab'enzikiza zonna eddiini ez'enjawulo mwenna era tubayise president abayise Dickens Omusuuza abayise okulaba nga ate tubako ne betwogera n'okwongera okwegayirira Allah ow'ekitiibwa musawu mweno omanyi kati ennaku zino zennyini ezisembayo bagamba nti nno Allah abaayita abawulira abaddamu abantu be abayogerako nabo n'ekyo zino ennaku ze tulina okwongera okwegayirira Allah ow'ekitiibwa ate n'okuba nga tumulindirira tubeera beeteefuteefu okulaba nga tumulindirira kubanga zino ennaku mwakira era buli kaseera olina kuba ng'oteza engalo ng'oli ku maviivi ng'omulindiridde bangi boogera naye bangi bamuwulira nga newankubadde gwe tomuwulira bangi bamuwulira era abasiraamu bangi beenyumiriza mu bisibo byabwe kubanga mwe muva empeera yaabwe ey'omugundo naawe bennyini abasiibuludde abantu tubeebaza nga Sula Motors tukwebaza okuba nga osiibulula abantu bangi twebaza nnyo Mama Fiina okuba nga naawe osiibulula abantu bangi nnyo ate era nga naye ku first class hotel Matugga era otaddewo ebyenjawulo ne ku Ido otaddewo ente nnyingi nnyo ne Ajiba Mama Fiina ataddewo ebintu bingi nnyo ebyenjawulo ebigenda okubeerawo eri baganda baffe abasiraamu n'abatali basiraamu byonna ku first class hotel. Buli lunaku wabeerawo ku first class hotel wabeerawo okusibula abasiraamu abasiibi era wabeerawo byokulya n'ebyokunywa futaali ebeerawo n'eddaku ate era ebeerawo n'olwekyo twebaza abantu bwe bato nebaza nnyo omuganda wange Medi Fashions asibula abantu wali ku Merina Mall ate waliwo hotel bagiyise Dinner Foods Queen Dish ebeera wali ku Merina Mall okulaba nga ate nayo esibula abantu bangi ate ne Dinner Foods wali Sekaya Senior salawo n'agamba nti baganda ffe abayisiraamu balina okusibuluka ate nga balidde bulungi era Sekaya Senior ateekawo ebintu bingi nnyo okulaba nga abantu basibuluka. Twebaza nnyo Sekaya Senior wa Am Enterprises twebaza nnyo Ajja Miss Kigundu naye okuba nga ate y'omu ku basibulula abantu twebaza nnyo Aji Ali Mwezera naye okuba nga ate wali ewuwe opaking yateekawo n'agamba nti abantu basibuluke babeere nga balya ate okusibula omuntu nakyo kiweesa empeera so nebaza abantu bangi nnyo ajja unambiyu naye mwebaza abasobodde okuba nga basibulula ku bantu abasiibi n'okuba nga bababeererawo mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba nga ate munnaffe mugamba nti banaffe abasiibi ono mwetera ebyokunywa nange mwetera ebyokunywa banaffe tubeere nga ate munnange tubasibula n'olwekyo mbagamba kigambo kimu olunaku lw'enkya tubeere wali ku Federation n'abaganda baffe bangi nnyo wajja kubeerawo okusaba okw'enjawulo wajja kubeerawo bamashek ne baani bonna okuba nga tusaba nga twegayirira Allah era nga tumulindirira nga tuteze engalo n'olwekyo tubeereyo twesangeyo mwenna mbabuuzizaako ne bagamba nti ndi ku Sula Motors nga bw'olaba emmotoka ez'enjawulo Sula Motors etunda emmotoka empya n'enkadde jangu ogule emmotoka ku Sula Motors jangu ofune emmotoka y'ekirooto kyo ku kibanja mpola oba jangu olete gy'olina ate okole battle oba ogiyite swap bakwemu emmotoka endala obeere nga temunanga otabula maddali sana. Mbeera ku Salt TV Monday to Friday n'omukulu Charles James Nkubuge Salt TV gwe tune mbeerako wonna obeera ku mikutu gyonna Salt TV kweri mbeerako n'omukulu Charles James Nkubuge ate omusumba Rosa Sujinga abeerako ne lunch hour ate ne Sunday service ebeerako Git 56 ebeerako
ne kojja Mutebi Anniversary Experience naye beerako Prince Apple abeerako okulaba nga ate akuwa emisingi ku makyamu munyu byonna bibeera ku Soul TV. Ganga team babeerako Party Africa Avuchi DJ Jamu nabo babeerako okulaba nga ate bakwasaganya n'embeera za gospel zonna namuvubuka ntambudde kubanga amanyi Katonda byonna bibeera ku Soul TV ne Soul Radio. Tubeerako tune tovaako nange nja kubanga kwendi weewaawo oli bulungi nnyo my dad sana akabuliriro sibulangako nkowa bakoowe ogenda n'otwekekamu mwanta bambafunyemu kalungi ki si affe babonno ojja kuddaawo ndeke munaye wesibeerako social media webabowa okategedde olinga kibawo yabulamu industry mubeerako n'abaki mubeerako na bizibu bwe mba siriko tekubeerako happiness n'olwekyo munneebaza nnyo ate mumpengane ku ssente mazima kubanga mbawa happiness mbajjako stress njogera amazima n'okufumintiriza mbeera focused ate mbeera open my minded n'olwekyo abantu abo muganga tuli batono tuli babale ku ngalo tosangika temusangika tuli babale n'olwekyo gwabeereeyo twebazangako nti mbeera waawo mikutu negibatama osaakinga tolaba fulufigo nuunyo olaba bikadde yenze wakabi ate kyannaku ninatanjagala ndaba ku ssimu ye era ku TikTok yembeerako beggali ya musenge ne bandaba babeereeyo ogenda okola ngaawo sigalo yanyiza essimu era ndeese okategedde ogenda okola nakulaga anti tuwa obutunda amanze mpa ebyokunywa va ku banaku kaka kyawo wenyini njagala tutandikire ku mboozi bambi wiiki eyo ewedde omwana ow'obuwala omuto omulungi Martha Ahumuza naye ng'embeera gye yafiiriddemu teyabadde ya kitiibwa teyabadde nnuŋŋamu yasangiddwa mu ofiisi mu bbaala emu waneno mu Kampala. Ensonga eno yakubye abantu bangi nnyo enkiku era kyaleeteddwa ne bizinesi eno ey'ebbaala okuba mutimu yasangiddwa ng'afudde okuggalwa. Mu kaseera kano nga ggwe omuzadde tusaba otwale akaseera kano oba akakisa kano kubanga obuulirira ku baana ab'obuwala abagendera ddala mu maaso okuba nga ate banyumirwa obulamu mu bifo weebiki ate ne bafunirayo obuzibu. Ekyokutegeera kya buntu bagamba embuli etefa yonna naye kati ennaku we twatuuka okusookera ddala nja kusooka ngambe nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo kitalo ddala twava eri Mukama Katonda gye tulina okudda. Omuntu okufiira omwana bw'atyo kibi nnyo peyini y'amaanyi obulimu bw'amaanyi omwana amaze okusoma akuze omwana anyumyako ne maama we omuntu we mushayalinga ebirowoozo ne maama kyannaku nnyo ate abanankole baagala nnyo abaana abawala nnyo era mwegendeza abaana b'abasajja abo nze twembeera ne President Museveni niwe tuba tutudde ekyo lumu twali tutudde ne Bebe Cool na bonna ne bawanika emikono nga baagala okugenda bagamba muwala wange ayogere kubanga ewaffe mwankole omwana omuwala bamuwa kyayagala ate omwana omuwala bamuwa bamutwala nga kyamuwendo nnyo so kitalo nnyo kitalo ddala kibi kiruma tetujja kwogera bingi olw'ensonga tetunaba kumanya postmortem mukyegamba ekituufu tukimanyi nga newankubadde abantu bangi beekuubye ku butwa naye fe abataabamuwadde tosobola kugamba nti butwa oba kino naye kyonna kyekiri kyannaku kibi nnyo omwana okufa enfeeyo kibi nnyo ebyokunywa bingi nnyo benjawulo byensobola obbagamba nti bikubisa emitima bitambuza omusaayi gudduka ku speed abaana babateera mu byokunywa abalala basika bisike abalala babinywa mu nnywenyi enjawulo kabere shisha kati kiva ku bwongo bwo n'amaanyi go n'omusaayi naye era mu byonna nja kukubiriza abaana abawala abaana baana ddala ng'oli muwala mulungi kati ng'oyo omuwala yabadde muwala mulungi nnyo okuzaama buli musajja abeera amwegwanyiza buli musajja abeera amwegomba abeerako competition abeerako ki abala luusi ng'ayagala mukozesaako bukozesa competition ebeerawo kati omusajja asobola okugamba nze kano leero nina okwebakako nako kankate n'amuteeramu ekyokunywa mu kyokunywa kye n'ateekamu something nekiyitirira maybe nga nekigendwa si wabadde oyagala mwana aveeko buvi omukozese naye ekyokunywa nekikola ki nekimuyisaako so ebintu ng'ebyo nolwekyo abaana abawala mwegendeza ebintu bingi buli obeera mu bbaala ng'olaba nti bakwana bakkayanira olabawo competition onakwana n'onakwana atisa ebbala give maybe abamu munywereko emyenge ewaka kituufu osobola ogula omwenge gwo n'ogunywera ewaka n'oteekako music era oyo mugobakwa mu bbaala n'omuwulira naye kiswaza nnyo kyannaku nnyo nti abaana abagagga bangi ennaku zonako abagagga tebaagala kwogerwako naye abaana abagagga bangi
lwakuba bamu munnange abamu teboogera boogeza abamu bafanufane n'okuzika ne muntu abamanya nabamanya naye ng'abaana bwe bafiira mu nfe endala eyesitaza abaana baabwe babanga aboononefu kale balinga aboonoonese nnyo ate nga abaana babagaga batata balina obusobozi bamama baabwe obusobola okubuulirira abaana abasajja baba bize nnyo bano tabafuna kakisa naye bagezezaako nnyo bagezaako okwogera n'abaana baabwe lwakuba nti nno n'omwana w'omugaga tabuulirirwa abaana mu tebabuulirirwa yabalabanga eyamalayo era yamalayo kati ogenda mugamba kisente zigenda out azina buli kimu akifuna diguli agenda ogenda mugamba kiki naye tulumirwa wamu abamuyeeya ndabanga mukola ekintu kyekisibo nnyo tosekereranga muntu ate muntu afudde lwaki ojeeje omuntu afiiridde omwana we kibi nnyo kyovola abantu bajja basanga bantu bakyabayiwa amannyo mukyabeera nnyo bapanedi mapengo bapanedi mapengo mukyawera muntu afiiridde omwana we oli mukumujeeja oyogera kino oyogera kiri wefudde amanye nnyo musoose busasizi anyway abaana abawala kino kigenda eribo okwebeereramu awantu wooli oliwo naani ekirala emikwano abantu abasinga nze katonda basinywa kyakunywa nenyimuka nenkiddako bw'okisitukako bw'okireka tokiddako newe mba nakakisumula newe kiba kya ssente mmeka bwe sigala na girasi yange out sigizaako mumwa nze sirina muntu gwe neesiga yenna bayibuli egamba nti akolimiddwa eyeesiga omuntu kituufu akolimiddwa oyo yenna eyeesiga omuntu nze sirina muntu gwe neesiga you trust yourself yes even gwantute out I never trust kuba osooka neweebuuza ki ekimuleetedde okuntwala out nze sina muntu gwe neesiga neweokola otya sigaana muntu out nemwesiga nze ye muntu tambulira muntu tugende tunywe kaki byebiki ebi bwe mbatenga nti nsobola kyegulira nokyetuusaako tebalina nsonga lwaki ŋŋenda mu mpisa embu ate njagala n'okulabula abantu waliwo abantu ng'oggyeko ekyo ky'omwana yafudde kitalo nnyo waliwo abantu abagufudde omuzeti kanvume gundi ampe sente kanvume Doni Chris kamuyingire nyingire kampani ye kandete gundi ku mukutu gwange amuvume ajja tuyita atuwe sente bakikola nnyo bakikolako nezaawedde bakikola n'Ameria ajja tuyita tusiise bakikolanga ne mamafiya naye bakoma mamafiya tayagala kumanya amamafiya tayagala kumanya ne amu bakimukolanga ne amu tayagala kumanya eyasiina so abantu abalowooza nti ojja kufuma omuntu akuyite mu yeranki akuwe ne ssente ake munnange biveeko mwegendereza abantu bemuvuma kati nze kankubuulire nina ebintu byensobola okubuuza wano terabako mukwano gwange omu yakeera ku makya n'akaaba nnyo ne yeetunuzaamu kamera ne feesi nene nnyo bweti dakiika 2 nankubira ne mugamba oli wako oli ludda wa nti ndi wano ne mugamba okaabira ki nti abantu people abantu ne mugamba abantu what song jangu wano nera oliwa nengenda waali oyo mwana yasi byonna kyenjagala okugamba abantu mulekeraawo ovuma abantu n'olowooza nti omuvumye mujja kunyumya ajja kuyita museke akuweyo ne ku ssente ensaawo yavaawo twavaawo dda byakyuka omuntu ojja mumuvuma tolina redi omuntu ojja mumuvuma agambe it's okay ojja mumuvumaako abe ne pulaani B akukola ekitakoleka ajja kuyita muginiko ebinyomole n'okulya omuntu watuukisa okutuma kitaawo omuntu wakutumiza bazadde bo wakwetikisa bazadde bo bajje beegayirire olekeraawo ovuma abantu so n'olwensonga mudamegiza abantu famire eyo terina wadde omudaala gw'ennyaanya wadde ogw'omunaanansi temukolanga ku kampani wadde yanswa famire yonna wadde ekibanda ky'amanda oli ku kampani ya munno okuba Doni Chris okyaziza ono bakuba weweefula mbu twayogedde twabimaze tibyawedde weddamu egyo gimanyi bigwa bwe bityo bwe biba byawedde lwaki okyaza ekiraba muvuma ngera bavuma kampani oba talina ssente muleke kigwa muliisa tomubanja oba talina ssente bamwavu muleke ate wano Uganda gy'osanga omuntu ayita kyatali teramaddeko mu ofiisi y'abakama baffe nga baŋŋamba oyo musajja oyo si mukozi waffe tetumumanyi bw'aba agamba ndi mukozi waffe ajeyo empapula nibaŋŋamba go ahead oba ogenda mu kooti genda kubanga yalumbye ne RDC we Gomba Hawa n'akwata driver we ngera yeefula ndi mukozi wa office of the president nibanga tetumumanyi fe okubayiddwako namira Buganda
tetusobola mu appointment date because nga tulina ekyamu ku bwongo. Ekiki abantu nabo baatuukawo ku eyo level kweyita kye bataka kati abantu ye agenda yeetuuma ekyo mobilizer kyayagala okwogera ne mobilizer alina kubeera ku sekutale tewa sekutale jeno yalina omutongoza ne ku lisiti ya sekutale jeno taliiko kubanga ffenna kwetuli taliiko abantu batuusaawo batyo ati akikozesa kutitatisaba abantu bangi bagamba nkola mu ttaka naffera abantu nkola mu minisito gende nkola abantu bangi fe abatuukirira buli lunaku nga babbiddwa abantu modula naye ffe tubakwasa katonda one day one time will come ojja kusaba you will pay kale kyonna mu byonna nga tuwunzika ensonga ya mwana muwala ono obambye kyannaku nnyo kitalo nnyo kitalo omuwala yafudde omuwala omulungi omuto omuwala abadde alina okuba n'amaka ne family omwana abadde alina okuzaala ku baana banna balungi nga ye naye tetulina kyava eri mukama gye tulina okola abaddeyo akasoma nga alina diguli okuva e Makerere alina diguli abaana abandi badde bakola bambi nalabye maama we nga wa speech n'agamba omwana waffe tumutaddemu omusimbi gwonna omwana watukire kusoma wati ababa mutadde musimbi ng'ekisembayo mu byonna omuwala kukolera ebyo byabadde nga ajja atusuubiza anti kati omukadde bw'otuuka nga maama we oyo wamasa ebirungi aba abisuubira mu mwana we era kyannaku nnyo nnyo abazadde abalina abaana abatabagasizza ebyo byana byolaba ku social media biwemeneko buli muzadde yandyegombye omwana alinga mirembe buli muzadde yandyegombye omuntu alinga nsambya furniture yes buli muzadde yandyegombye omwana we ng'alinga mirembe buli muzadde yandyegombye omwana we ng'alinga nsambya naye gwe owuleta okulaga ekimpemempeme nga kyekiganda kyo ekiwemeneko ekibeereko nekyebamba nekiwemula fe mu myaka gyaffe twakola ne tukola n'emikwano gye tufunamu kati ojja kumuza nti mu myaka gye wali okola ki nga bakoli bize leero fe mu myaka gyaffe twakola era mu myaka gyaffe egyo twagifunyamu emikwano nyitirivu nekyova tuyimiriddewo la friends kitegeera networking friends of benefit abalina kye bakwongerako naye gwe networking ye eri kiki osobola funa obuzibu abantu ne bajja naye nga tebazze kula bazze kusunga nalabyeko abagenza okuweza omuwendo n'okusunga n'okukwata content oli mutuufu bagamba owamalibwa atabukira nsujju owamalibwa muwotya KFC oba ozze kumulabisa na kumuswazaswaza nawe otuuseewo era kyoba oya owamalibwa alina kulya nsujju naawe otuuseewo anti owamalibwa omwera KFC oba oyagala kulabisa super era wagoba okoze content oba omufunyi ate oluba obwedda anyway abantu abasinga si mikwano gyaffe ate abantu abasinga batuli cross bakyasinza okubaala abalabe baffe kakati lwakuba nti okutegeera si kwaffenna kizibu okwawula mukwano gwo ne mulabewo naye woba weegendereza bulungi osobola okumanya nti ono mukwano gwange oba si mukwano gwange nze omuntu anjagalako just a content nalwonkubira onjagalako you're not my friend onjagalako business kubanga olya kunze naye neebaza katonda w'ekitiibwa bannange allah ow'ebukitiibwa musawume nankoledde ekyamagero atya waliwo omuntu ayali yeesibye ku mulimu gwange omulimu gwange nga gumunwa buli kaseera ng'agamba musumba otasobola morning show era otasobola morning show bannaye sister wange makula omulimu gumpezo saawa nze azisobola mumuteeke mu evening mumuteeke luda bannaye katonda yamumpugudde n'amuntwalira ku baba congratulations kibi kigwana wala congratulations byebiki kibi kigwana ffe tugamba nti kibi kigwana wala katonda asindiikirize bebe tugamba nti katonda aseeteza ensozi ne zitamanya bayibuli egamba nti katonda aseeteza ensozi ne zitamanya ate lekerawo okweta kyotali waliwo abantu ababadde beeraga nti oli wa kitalo nnyo baganga tokyasobola kuddako eyo leva ate katonda n'akuwanulayo gy'oyite wakabi n'akulabisa n'agenda n'akumaala amazi akyali wakabi endowooza we kugamba omuntu eyeeyita owakabi obudde luddawo oli luddawo ekyokubiri obadde olaga nti wakola tv namba eyiyo kwokera okwokubiri oluseke wakola system yo wakola biki ng'olaga nti osinga ne tv amaanyi nabagamba nti wali kisinga mainstreams ne bw'oba olina tiktok esembayo okulabibwa oba social media etya ne bw'oba olina youtube channel esembayo okulabibwa tewali kitundu kisinga mainstreams nabagamba youtube channel zatandikira mu america sayinini zaavaako
oba zeziranga ebisembayo zikyaliko YouTube sato zeziranga ebisembayo zezirangira ba president kati abagamba kibata mainstream kyovala buli muntu aginoonya buli muntu agikane waliwo n'abakolebwa bbala mubakolera bwerere bakeera okukulasa nakuleeka naye ekyamutwazisiza nebetega obu TV nebetega obusimu ulira ekyamutwazisiza ku eyo TV sigamba nti yabadde anoonya mulimu already is employed kyonna kyekiri no matter what kyonna kyekiri please shut up kyonna kyekiri no matter what ensonga kyonna kyekiri level yayisa windows yabadde yakujjako let me tell you something kyonna kyekiri evivi lyayise kirizo bagana mulekerawo okweyita ab'ekitalo evivi lyakoze batya kyonna kyekiri gye kiggwera oba yagenza employee oba yagenza ati oba blablabla evivi lyayise awo sikuwagidde ate eri kitwale nti sa mainstream media kinerekirakiwamanya evivi lyayise okategedde evivi lyayise era mainstream abadde agyetaaga ebbanga lyonna lyabeereddewo nga tali ku mainstream abadde ayayana kuginoonya nkugambe bayagala okungobya abaddewo ali era nga performinga bulungi ng'ayayana ng'anoonya ne waffe yatuukayo makula sister makula twabimanya temusobola bimanya nze abimanyi nze abigambye muko bugingo nteeka wano oyo omukazi tasobola mainisho boza bampa wabiranga mu UCC babadde bawabira bwere bawabira kungoba ekiki bafune emirimu olimba naawe baluwa zabawandiisa ozimanyi obungi waliwo n'abeerangirira nze nno ndabyako abantu bangi abeerangirira batafunye emirimu egyo waliwo neyeerangirira eyite yasoma ennyo yeyeetuma amannya amangi atava mu kooti emu aluwa oyali emmere ku mikono amapesa ne gasama gati yeyita batya yali alowooza nti agenda kulipuresinga isima yeerangirirako ndi bamuwadde omulimu ku TV kimama Blackman yeerangirirako mubakweni kusanyuka TV banoonya mainstream zibaziina obulandeka so n'olwensonga kwogera mazima negeeko ate mazima mainstream esigala mainstream nkikuddamu congratulations our brother congratulations byebiki naawe yakafa olumbe kibi kigwanawana mukuwonya kale eyo nga tuvuddeyo onokendeza akatima onokakanirako eyo nga tuvuddeyo akatima akenkoko leero kakawumulirekawo kakukutuka eyo ensonga ate mane njagala kuwa essaawa zenkolera mutwabike soko mugambe congratulations nsobola okugamba nti ekibi kigwana wala genda walumbezaayo era omusanyukiddeko kubeera ngani asanyuka abasanyuka babeera nga nze ekakweisaako naawe nze nakangubi obuzibu enina nti nze sipretendinga sisikamugwa ate sisikamu ate seegula yes it's me muwonye ngoba omanyi bwabadde ndi obubi ku mulimu gwange kale eyo nga tuvuddeko ewa omuntu akuyingirira nga ku mulimu nga atalaga nti wakabi wakitalo gwe kyomanya yayiise vivi liyiise tubadde kusubira ku Zaini TV eyo tunavaayo tetuveeyo yo lyayiise awo ensi ekuteekawo wotasuubira bayibuli egamba nti katonda aseeteza ensozi nezitamanya olwo katonda aluseeteza oguwulira witaano ku 0 congratulations our brother baba baba erina abalabi bameka ekiki mbono 5 kwa eyo nga tuvuddeyo baba erina abalabi bameka so baba bagiraba bagiraba baba TV ate kati ebusogeyo ebuda pasimanya wawa era bwana wane Kampala era ekyala Uganda eri Kampala nawono bagiraba ati bagiraba jinja nawono musajja neno bagiraba e Kampala abwa bananga bamunjulira baba bagiraba jinja Uganda eri Kampala babera lukwarmi otola basho ya bajere Uganda eri baje byebiki nawe ayogera rubbish bananga yetuveyo kuba kati ogenda kunzitamu busi muntu nedda ze gambe bagira beyo busoge yo ate munda si busoga mu town kati bosi bantu abeyo eyo munda Uganda nteri Kampala kale gwelinda Uganda tandikira ate kati ono kagenzeeko gundi zonna bagenda baba zisala nga bazibatera ko ne bagenda kuvira ko gwelinda agenda teka wenja weyamani ulira kati nze nkugamba bino manio ulira omukutu gwenga guli wano nze nkugamba bino ebigambo kagenzeeko ate kati baba egenda tutumuka nnyo kusingako ne bwebadde mu kusooka egenda gwa bugwikugwera munda teka WhatsApp egenda kugwera bugwezi sawaga kubanga wano agenda naye tege simu bwe batabe bakoleranga omusajja nga beetege simu content bamutwala ne bambinta aseyo tuveeyo
tugende ewaliri ewakengisaha bamukubye balyosi naye kiki ekiguddemu bamukuba ategeraddemu ku magezi omusajja oyo atamana yayitirira kyekyamukubizza olwo ayina amaalo n'ekimama n'obusamaavu ogenda otya mwankole eyibanda oyimba emmwanyi benyimwanyi byebiki baakobwa abantu bwe batyo bwategera wewunye ne bamututa mu kifo kibatundiramu embizi mbadde ngeno okugamba nalaba eriri pasa omusajja omusiraamu asiba n'okusiba kani imagine bannange sente zijja basola oli mu sawumu allah era allah yakubonereza bubonereza gwe omuliro nagga mu muliro gwokera ku nsi kati allah yadde alina okulimisa obwakabaka bwe oli musajja musiraamu gwe simanyi oli musawumu simanyi manisuri simanyi yani ogenze mu kifo ky'embizi n'ebigodo binyoka amasavu gali wali ganyo ufanagana n'agiridde akakawo oyimba kakolimu ovaawo nga n'engoye ziwunyaka ono ngamba togiridde kakati allah yabadde alina okulwana ennyo okuyimusa obwakabaka bwe naye nga eddiini tegira bintu ng'ebyo ekyokutegera kya buntu nabaga nti abantu abayiika windows tubayamba nnyo bagambako basobole okumanya okubala situation bala wooli oyogereddewo ki wooli ogenda kwogera kigambo ki woyimiridde bakolerawo ki bagamba baganda bagamba nti awali omulema tebafunyirawo ngalo oli mu kifo ki oli luddawa yabadde amanyi alimba wagizi be abaawa abamusasulidde omulako anti gemaalo gigambye omuvubuka oyo yayimbya nnyo ebintu by'ekisirusiru awalampa entalo ezitamukwatako katamala era awalampa bebekulu talibeera kirasiyo paka lwoliva mu bulamu bw'ensi eno ne bwolifa ne bakuziika emirundi 8 tolituuka wadde ekko lya bebekulu lyanaaba ku mubiri ekiki even ekko bebekulu lyanaaba mu kinabiro tajja kulituuka tosobola kuvuma muntu n'omuyimba n'okwakitakkuddamu takola kitakuliiko talina kyeyakukola n'omufuukira kizibu kubanga oli ppira omunene basobole okukwogerako ate nno ezo challenge bakyazifuna nnyo seeyo yokka nabyeko omubaka wa nupu era gwe baakubye bayaladdaani ono gundi owaawa owamawogola yani Hildamani gundi ono eyali manager wa rock bomb yani gundi watu kanga mloko bomb yo ngatatu wana sponsorship gundi mubaka gundi bamubye kataba mu bamugambe fawan eye wabo yenyinyi ebusujju gundi yadagenze kola Karwanga is Karwanga I think Karwanga yadagenze kola I remember that bawumpuguma bazunga boogera nonsense abantu bakoowu mukwano walabira nti abantu bakoowu nze kati kankulage njagala gwanda bakoting fide ugate datse bwabanga Saginya yafuna abantu 1 million nya plus nalukola yafunye 1 million where is those 3 millions yafuna mutwalo gumu Saginya yafuna emitwalo 4 Saginya yafuna emitwalo 4 nafuna lukola yafunye mutwalo gumu emitwalo 3 giri luddawa siraga nti giri awo mubanga tejalonze tejakoze ate kikwewunyisa NRM yawangula ekawempe kino kyogerwa ffe abagezi era nebazanyo sekutale jeno sekutale jeno wa NRM nti nebazanyo nene abakunzi nabonna bamadina NRM yawangula ekawempe etya akalulu akagwa omuna NRM yafuna obululu 7 this time nambi yafunye obululu 8 mwatano kanana manya oli yafuna kasanvu no yafunye kanana plus kweyongeddeko olukumi lulamba plus awe gwegamba nti NRM yawangudde olwaki ate ebe anti kati nkugambye akalulu akagwa yafuna 7 kitegeeza nti yeeyongeddeko ebitundu yes ate nga mu kweyongerako baakubye nnyo accordingire ku Saginyi yafuna eki obululu emitwalo 4 emitwalo 4 ono kuba nga yafunye omutwalo gumu ontegedde bulungi kati kitegeeza nti NRM beekoze eki ebewangulidde waggulu nnyo bogata datisi era nembaza sekutale jeni wa NRM kati ali mu field yayingidde field ate kisika wempe yokka kati yataddemu canvas buli wamu nasiba obugwa era sawa ya lero kati tournament zitojera buli kimu kitojera mu kawempe Kampala yonna nakawaludda wa sekutale jeni wa NRM akola butawera okulaba ngekyo nga buli kimu kiba madadi sana kubanga abantu bane emiliyoni 3
ezitalonda bali awo mu bbanga bakoowa Nuupu naye bali awo bagamba tugende watudde tebannasalawo kwegamba era wonna nja kwebaza Namyalo nebaza n'Afande Damulira. Afande Damulira yakwata abaana ba ghetto n'abeeka wempe namba ezo ezeyongeddeko ziraba. Afande Damulira yakola nnyo okukwata abaana ba ghetto okubakyusa ne Namyalo yagezaako era okukwata abavubuka ba ghetto era abakyuse aja tebuze Namyalo okulaba n'abawane ku pikipiki n'abawa biki oba nti akalulu kaffe keeyongeddeko. So bwe tunaakolera awamu I think ate waliwo n'ekigambibwa nti Nambi yawangula accordingly ku polling stations we zaali ng'akalulu ke bakakwata mu yes era olaba nti bali mu kooti abantu bangi beebuza Nalukalala bakita nabanna bakulayira Nalukalala tasobola kulayira nga bali mu kooti bano bawawaabira bagamba akalulu kabwe kabbibwa era emisango gye giri gigenda kati tebasobola kulangirira muntu nga bano tebakkiriza okuwangulwa kubawangula kitegeeza mu kaseera kati tebasuubirwa ye okulayira si kisuubiro ekyokulayira kwa Nalukalala nga bantu tebannaba kufuna bwerufu bwabwe bagamba bwe bakayanira so abalinda Nalukalala okulayira bwekitabo kiri abakabba abalala naye tumusabira Mukama amusobozese bw'aba amuwadde omukisa alayire aweereze abantu be kode n'akalulu ka 2026 katuuse katuuse ddala bw'oba olimu amagezi ng'olina common sense essaawa zino buli mubaka ali mu kunoonya akalulu ka 2026 nawulidde Nabagundi bakomawo baluyimbazi Luyimbazi ya Muhammad Luswa ene Gundi yagenze ku bwa president Nsereko ate bulijjo awozanga bwa nze njagala buli muntu alina obusobozi oba buli muntu alina interest mu byobufuzi atryingeko you can try ate era omukisa ogukozesanga tewenyooma abantu abasinga banyooma abantu tewenyoomanga you go and try Mukama kyaba n'abakuteekeddeteekedde Katonda ono Bible egamba nti Katonda asitula abo gwe boonyooma n'abakozesa okulaga abeeyita abagezigezi Katonda asobola okusitula kwa position gyotakkiriza Katonda yasitula abantu Katonda yakyuziika Katonda aba yakyuzinze dde omuntu musobola okubeera mu abantu nga bameka olaba omwana wa Chairman Nyanzi babadde mu kamyufu Makerere ne bamumma ne bagamba oyo mwana biki tajja kusobola mwana wa Chairman Nyanzi omwana bamumina agamba ngenda kujja independent wa Nuupu n'atwala kaadi omwana ajja independent n'abawangwa n'awangula n'owa kaadi okategedde Katonda aba amaze okukyuzinga oba mu kugezesebwa kati awo anti kati abantu bangi beebuza lwaki omwana wa Chairman Nyanzi yajja ku independent bodo lwaki bamuvuma era lwaki bamwogerako lwaki luswa mubeera mumuteekako olukongolo n'ensereko nga bajja independent nga n'omwana owamwe ow'omunyumba yabulwa kaadi bwe yajja n'awangwa temwamuvuma singa luswa yawangwa temwandi mujagalanyizaako mu abanuupu singa nsereko yaba obwenvu bonna leero bubi tebusibulikikako bubi awo olabira obunanfuusi mu kibiina kya Nuupu omwana wa Chairman Nyanzi yajja independent n'ayitamu bani mu kujaganya tebamwogerako nti yajja independent yajemera amateeka g'ekibiina mbwera kaadi teyakkiriziganya na muntu yani bane mabega wa nannyini kaadi lwaki balusa mubafuukira ekizibu okujjako nga muli babi bubi lwaki lusa mumufuukirayo leke okujjako nga muli babi bubi ate omuntu yenna yenna mumulekanga n'akozesa obusobozi bwe n'akozesa chance n'omukisa gwe Katonda gw'abamuwadde omuntu alina interest musobola okujjera abantu abasukka mu bisatu oba mbameka banna ku kifo kyekimu kubanga constitution ekukkiriza oli waddembe okujja nawe oli waddembe so mulekerawo okufuga efuga ebbi nze sobola fuga bbi kyekibe ebimu ku empagiza Museveni nze saagala fuga bbi saagala muntu anfuga bubi kubanga NRM ina freedom olaba Nambi yajja ne Kaladi najja Kaladi bamuwangula yakomawo dda mu NRM tebamugamba nako bamukulisayo bukulisa bamuyayana bamusembeza busembeza Sekretary General ali mukubirirayo munnange singa in fact yalina wakusatu Kaladi yava mu NRM kati obwo bulusinga Kaladi yabukola nabuteeka ku Nambi anyway mu byonna kyensobola okugamba nti efuga bbi mu kibiina kya Nuupu lyo lingi n'okweyagaliza omwana wa Nyanzi nga tebamucomplainingako ye nga tebagamba nti no yagaana amateeka ga kaadi lwaki bano bokka be bafiirako ekyo kikyamu era nkivumirira balekerawo ofuga abantu n'enfuga embi
ng'abafuga batabani baabwe ne bawala baabwe. Owaaye buli kibiina n'emisoso gyakyo. Kale n'olw'ensonga eyo emboozi gye tugenda okuba nga ate tusembayo ey'omukyala omuyimbi Catherine Kusaasira. Emabegako awo waliwo abaami abaze balabika ku by'emmotoka nti yabaguze emmotoka eno yamuweebwa gavumenti, yamuweebwa President Museveni, ekigambibwa nti yali mmanya ge. Ate nga mu kaseera kano ndooza bano bafunyeemukko obuzibu n'emisoso egimu kugigwaniza emmotoka eno, baagala ssente zaabwe okuba nga ate zibaddizibwa oli akwate emmotoka ye. Ensonga eno yo nga yo ogyogerako kikuba yebadde wawala matu g'abantu mu kaseera kano. Mwimbi Catherine Kusaasira simanyi oba yavuddeyo. Okusookera ddala nja kubeera open, nja kubeera straight. Njogere nga bwe nkimanyi oba bwe kiri. Oli waddembo kitwala oba okigaana. Okusookera ddala Kasani yafuna okusomozebwa. In fact abantu bonna abagaddwa President Museveni balina obulamu bwe bayitamu. Muzeeyi buli lwakwagala ofuna abalabe bangi nga ate bali mu NRM oba nga bali mu gavumenti. Bafuka ba enemies bo. Kasani bamwe emmotoka eyo yamufuukira ekizibu. Abantu bangi beebuuza Kasani lwaki atunda emmotoka. Abantu batuka okuwalana Kusaasira olw'emmotoka. Emmotoka eyo Katonda emusseeko n'omutta baamulumba nako ne bamutomera nga n'abamutomera bantu. Yes. Era bw'ogyetegeeza bamutomerakokko. Ng'era ebayombya nga atuuka n'awantu ne bagaana nga taliiwo gozza okulaba lwa mmotoka. Mama ezo emmotoka mweze muvuga ez'abaminisita muvuga emmotoka ze muvuga era muzeeyi awamu emmotoka. Kasa yatuuka ogamba nedda kanjeko emmotoka eno nfune emmotoka entonotono maybe banakakana. Kasa yagenda n'atunda emmotoka nga tamanyi kubanga emmotoka eri mu mannya ga Kase. Emmotoka eri mu mannya ga Kase. Naye eriko akantu ka State House. Kati Kase teyalowooza nti emmotoka muzeeyi gy'abakwadde ya State House tebagitunda era litakimanyi. Naye ayagala kutunda emmotoka eyo kwejjako olukongolo nakwejjako mbeera gye bali bamutaddeko afune emmotoka ekakanamu. Wakiri yandigipakinze n'atagitambuza lani ojjo. Kati agipakinga ate endala agijjewa yagitunda asobole okugulako emmotoka. Ontegedde oba yagitunda $2,000. $2,000 n'agulako emmotoka entonotono. Kuba talina sente zigula mmotoka. Okitegedde? Endala n'awako babbulooka ne baki n'agijjawo. Kaakati omusajja atuuka okutunda emmotoka bw'agitunda bagenda okugyamu empapula nga tezivaamu ng'eriko akantu ka State House ye kyatamanya red flag. Twagenda ne tulaba muzeeyi ne tumunyonyola naliwo we nti n'amaaso gange nza gamba ne tunyonyola muzeeyi n'agamba ono muwala wange tamanyi ebintu tebibeerawo ebityo. Naye beti ono mumuyambeko mukwate ssente muwooli omusajja ssente emmotoka bagiddize Kase kubanga ebintu tebibeerawo ebityo. Kati Kase muzeeyi n'atukwasa omukyala bamuyita Madam Betty n'oyo PPS we bwamutukwasa waliwo n'ebirala bye sijja kwogerako n'agamba bano abaana bato tebamanyi bintu ebitambula nga batuwadde Madam Betty bakwate ssente baziddiza omusajja addize Kusaasira ki emmotoka. Kati munnange Kase era we yavaayo yaddamu nanyonyola omusajja era bwe twali twakavaayo wettu omusajja yamukubira n'amukwasaganya ne Madamu Betty bwe baatu wa State House n'amukwasaganya bwe bati. Kati kiri era omusajja n'akitegeera bulungi nti yes bagamba ono agenda kumpa ssente bulabula buki naye nga omanyi nti no State House babeera busy. Kati muzeeyi ali mu kulambula PDM ali mu kutambula luddawa bayinza ogamba muzeeyi tannaba kusayininga nga tekyekituufu naye ng'akimanyi kiri mu process bakiteekayo n'empapula weeziri. So obugumiikiza kintu kikulu. Kati bannannyini ssente baleka tebalina obugumiikiza bwabaweddeko kubanga ssente zaabwe babamalayo kubanga ssente zaabwe zikola ki ssente za business west weziba omuntu okutuza $2,000 omwaka oba emyaka 2 abamugagga nno n'abannannyini ekyabajjeyo okusinga bo kasente kaabwe kubanga kuba kasente kaabwe kadde ate kasente kaabwe kakola business. It's a business. Sente z'emmotoka bw'ogijjawo eno olina okuteekawo emmotoka endala. Amagoba gabaako matono nnyo kati nga ne wasula motors wontutunda emmotoka otunda emmotoka eno ng'oginako $2,000 sula kimutundiza emmotoka abantu bafune emmotoka bonna nti wano waayita pankisawo wano wawe tagenda bakyobola atunda emmotoka namu atunda emmotoka nabo bagifunako $10,000 kubanga wano kiri ku likodi mu Kampala yonna emmotoka etundibwa esooka wasula mpozi nga amala gigana buli bulooka lwa nsonga ki tisula respectinga bulooka ne watwala $2,000 sula nafunako $1,000 respectinga bulooka kubanga jafuna emmali ennungi ali agireete
kati ebibanda ebirala byonna ebireeta bifuna obuzibu tebali respecting ababuloka tebaagala bawa ssente tebabatanjawulo babatwala katono business yagitegera kati buli buloka alina omuntu atunda emmotoka mu ggwanga lyonna amuvuga mutawasula wano so temulaba wano nga tufulumya emmotoka zigenda ku shere nga ziri ku layini wa musoda wa checking emu ku emu nga zonna bazese kuzitunda nagulako zaguza endala nazitawo nezitandika okugenda mu bonda endala kubanga ekyokubiri nti wano wabeerawo ne cash money sulaba ne cash gwasasula kati ekimufula onja kyova nti si atunda emmotoka nga aginako emitwalo 5 emitwalo 10 nawako buloka 3 nyina asigaza ebiri kati Catherine kusasira ye emmotoka ye yamuweebwa Catherine emmotoka ki gye yali atunze yamuddizibwa omusajja yaginera yagipakinga ate omusajja yali yawamba n'emmotoka ya kase gye yali yagula ate nga wafuga gye yali avuga yali yasoka n'agimuwambako n'amuwambako n'amuwa akamotoka akatono ennyo nako n'akamuggyako kase n'asigalako ku bigere oyo omusajja bw'atwala emmotoka ogitunda nekano vamredi biki ajja awambako kase emmotoka wambako kase emmotoka kase afuna akamotoka akalala kabibibi nakakamuwambako nakakamutwalako paka otwaganitra wa muzeeyi batukwasaganya naffe n'omusajja kase namukwasaganya namuwa n'abakulu singa alimu yaite yanimuwadde bakulu singa ali alimba teyanimuwadde baki bakulu kubanga erinnya na State House tebalirimbiramu osobola kuddawo n'oyogera ku Madam Betty bantu banene nnyo mu ggwanga bantu bavunaanyizibwa n'omulimbira so nze kyensaba bannannyini mmotoka babiri bagumiikiriza kase abadde mulwadde yalina okuddayo ku treatment naye yalina concert kati kubanga bwe bamulongoosa yalina okuddayo kati concert bwe yawedde n'addayoko akomawo ng'ennaku z'omwezi 17 tasobola kudduka mu Uganda kubanga nowali amaka ge wali omwami we wali buli kimu tasobola kudduka kati akomawo ate naye tuli mu kulaba nga tunoonya muzeeyi twogera ne bakama baffe Madam Betty twogera nabo bamanyi lwakuba ne muzeeyi ali up and down nga bwomulaba bali mu PDM bali mu kulaba kukola mirimu nebaza nnyo Madam Jane State Controller akoze kyamanyi nnyo okulaba nga akola industrial park ezo nnyingi nnyo kati mu ggwanga Uganda nazo mpitirivu nnyo kati ziri 19 Kayunga gye ziri Mbale Gulu Pakwaki Kasese buli kitundu kyonna mu ggwanga yes kati abaana era bamaze okusoma nga temulina byakola mugende mu industrial hubs musome okusoma kwa bwerere okulya kwa bwerere n'okwebaka musoma ne babatikira ne mufuluma maybe ne bagaba no baga mu factories zenyu mutandika okukola ate era obeerayo ng'okola ebintu ebyosobola okutunda material government ye mukugulira ebima ebiri ebima ebya billions money Madam Jane yabigula n'abiteekayo okulaba nga kiyamba banna Uganda n'olwekyo abavubuka temwetuulako temwenyoma mugende mu industrial hubs ezo mubeere nga musoma ebintu ebyo byonna ebyokubajja okanika okutunga buli kimu gye kiri mubeere nga musoma gavumenti ebateeka mu ssente ate oluusi ebagaba mu factories ez'enjawulo ebagaba mu nsi ez'enjawulo ne mubanga ate nawoba ogenze bweru obeera ne kakosi koyize ate ku ssente za gavumenti n'olwekyo nebaza nnyo Madamu Jane Baleke owa State Controller nebaza nnyo ne Irene Warfare nebaza nnyo Morris okubanga ate bafaayo nnyo okulaba nga ate service eyaawo bagikwasaganya okulaba ng'etuuka ku muntu wa bulijjo naddala omuntu wa wansi so muzeeyi ali up and down ali mu PDM mumulaba mwenna mumulaba mwandiga ndi muzeeyi yatudde butu naye mumulaba nti ali busy ali mu PDM so mumugumiikirizeko kase mumugumiikirize muzeeyi akomewo maybe buli kimu kijja kubeera my dad sana kale n'olwensonga eyo sigenda kusuka wano siibula abatulaba mbasiibula naye mbagamba nti olunaku lukya tugenda kuba nga tusiibulukira wali ffenna ku federation ate ennyongero bajjukiza nti Mama Fiina mujja musanga Mama Fiina agenda kubanga naye kuyiridde n'okusibuluka kutadde wali ku first class hotel gwanoonya Mama Fiina abeera Bulenga lwa Sunday lwokka ojja kuba ku simu gy'olaba eya SB4 oba gy'olaba emabega w'akabaata eriko Mama Fiina tokuba simu ndala togenda kubba genda gwe wa Mama Fiina amunoonya ojja kumufuna Mama Fiina abeera Bulenga buli lwa Sunday oba ovudde mwalu oba ovudde luddawa jangu ebulenga buli lwa Sunday lwokka mu wiiki akola omulundi gumu kwagabira emikisa kwakuterereza emikisa gyo kwakuweera kyobadde oyayanira Mama Fiina asangibwa Bulenga oba omusanga wokka mbeera ku Solo TV Monday to Friday gwa neetaaga Don Chris Skypin ayafunye amaka aga Skypin wali yes gwayagala emirimu genda bugenzi wali ekitende mu Skypin ate amaka gali tebagenda senkawo tebagenda kola ki ovanga ye kampani yokaka gye tumanye ina amaka gaayo tebagenda sengukawo
Skyping tour and travel. Turisa safaris bakugamba nti gwe munanga ayagala okulambula eggwanga Uganda n'ensi yonna olina visa ya Ghana wagezaako okutambula yagala kugenda mu nsi ki ebyagaana weekwate Turisa safaris ate genda ku ofiisi zaabwe babeere nga bakumalira ekyo ekyagaana visa ya Ghana ki ekyagaana Turisa safaris bagamba nti n'eggwanga Uganda osobola okugirambula n'onyumirwa erimu bingi by'otamanyi genda mu Turisa safaris obeere nga ate munnanga olambula onyumirwe ensi yo kubanga biganyi weekwate Turisa safaris obeere minded sana Tozo Properties basanga Kamili Road batunda ettaka lina ne plana walyo ate batunda ne furniture w'omulembe nnyo babayise Basozo Properties genda ko Kamili Road obeere minded sana Bugwe Rio Estate batunda ettaka etaliko nkayana bali wali na jana nkombi opposite ne club ya Nyondo gendawo Ucha Kids Paradise omwana wosobola okumutwala n'abeera n'abaana b'abakungu nazanya n'abaana babagaganga abafe nafuna networking ennungi okategedde connection n'abaana bafe ni connection omwana ayogera ne ku luzungu ng'olwo abaana baffe mutwale ku Ucha Kids Paradise bali wali ku Ntebe Road bali opposite ne Zion Estate omwana abeere munaye ng'anyumirwa obulamu ng'atazanya ate nasanyukeko byonna wali ku Ucha Kids Paradise omwana oli yakwogeza oluzungu omwana njogera oluzungu ajja nakunkuula amanyi oliasese bannange oginika singa tosibye yakwogeza oluzungu n'enjulo okabyawo singa wajja n'olunjogerera omwana ng'amazeeko emirembe kati ani akuvuunulira mubuzaabuza nga bakutwala emisaba bindi managa you go aye nga ina accent eringa ya Kimerika mugamba musiki asomera ku Cambridge wamuwuliranga namuwuliranga atokomoka olusungu accent alwegogana bwegozi accent wajuulira why Cambridge alinga asomera mu Cambridge era gye basomera tuweerera abaana emuweerera abaana kale n'olw'ensonga eyo banna omwana lumuleme kamba weerere balwogere oli mutuufu banalunjogerera kale n'olw'ensonga ngenda kubatemba sibuli wano nze Jonas Ssentongo mukutu Tindi Files yakatwenga ogenda ddala maaso ka empya n'enkadde basangibwa opposite n'amafuta ga African Oil waneno emakindye yes jangu obe nga ate obasinkana ofune emmotoka ey'ekiroto kyo kozi newo malo ku kamera mubeere bulungi mweraba bye bye